omugenzi Davis Nsumba Katogo Muwanga eyawangaliranga Nakirebe mu Mawokota nti olumbero lwa kusulwa mungena kuzo mwezi 15 mwezi ogw'omunaana zennaku ntono nnyo kuva kati atatekebeko musika ngena kuzo mwezi 16 enkeera mu makage Nakirebe mu Mawokota kale ntegeeza bulugana kono mikwano abali bamanyi mikwano gye abantu be Nakirebe abantu bekyengera ku mukaaga abantu bekyengera abantu be ku luguudo lukadde wakolokolo ebusega Kasumba Square n'okweyongerayo ku Butaala mu Ndeeba sakone mu kibuga mwenna mbategeeza nti olumbira mukwano gwammwe tugenda ddawe mu gw'omunaana ngenda kuzo mwezi tulusula mu 15 16 kulwa mwezi guno so ennaku sigadde okuba olwali mukaaga kiba kigeze sigadde ennaku ntono nnyo tufundikire oba tugende mu kwabya olumboolo kale kekana kemba nako njala tugende kaloozo kaaliro akaloozo kaaliro ngenda kajja oba ngenda kategeeza mwena bannayuganda ngenda kajja mu lugero ntino kukoza nti akeezimbira tekaba kato omuntu yenna asuubira okwezimba tobeera na birowoozo bito oba okuze naye mu kwezimbira kuno era mu mbeera y'okwezimbira oba akeezimbira tekaba kato abantu bangi ennaku zino musanga ebizibu mu ngula y'amataka n'ebizimbe kati muganda wange leero njagala kuyigiriza mu kalowoozo kale nkuwona amagezi ensi gyegenda ekula n'ennanga n'entunda y'ebintu ekiwuka ate ensi gyegenda ekula n'abafere beeyongera okukozesa obukodyo bungi nnyo okufera kati muganda wange yenna ayagala okugula ettaka ayagala okugula poloti oba ayagala okugula ekibanja wuliriza bulungi akalowoozo kaleero kano ennaku zino abantu abasinga obungi bizinesi ze bazirangira ku mitimbagano okuli Facebook okuli TikTok okuli Twitter ne mu WhatsApp groups n'abantu sekinoomu abatambuza obulango nga balanga amataka poloti naye muganda wange njala sooka kutunuza mu bintu bino bibiri wammanga webuli bulungi nnyo kisookera ddala mukimanyi bulungi nnyo nti ettaka mu Uganda liriko ba landlords bannanyini mataka balina ebyapa waliwo ettaka ery'Obwakabaka oba ettaka ly'Obwakabaka nalyo weerire n'amataka ebika bingi nnyo mukimanyi bulungi nnyo nti mu Uganda ekyapa ky'ettaka kifulumira fuuti 15 zonna fuuti ezikka wansi awo tezifuna byapa sima zino fuuti 2.3 5.4 5.5 5.8 5.9 tezifuna byapa standard plot size ya fuuti 15 yefuna ekyapa naye mwenna banna Uganda basinga obungi mweyunira nnyo okugula fuuti 2.3 5.4 kubanga bwe busobozi bwo ate nga kirungi nnyo eyo nayo ploti nnungi nnyo naye mu Uganda tebagiwerako kyapa ne mu nsi ddala bazigabirako ebyapa kati mbadde mbasaamu ekunganye mutandika okuba omulanga mutegeeze Ugandan government n'abakulembeze mu Minister of Land bakyusemu ekirowoozo kyabwe bakijje ku fuuti 15 buli muntu yenna kapisi kabafunyako ettaka basobole omukolerako ekyapa beere n'obwannannyini naye mukyo balina okukyusa amateeka agalaga enzimba entuufu erina okuzimbibwa mu poloti ez'entono ne era Minister of Lands mutandika okukyusa ku mateeka ne Parliament abantu bangi balina abatalina busobozi ng'asobola okugulawo akantu ka fuuti 2.5 5.5 n'asobola okuteekawo ennyumba ye abantu abo batunulemu nabo basobole okuba nga bafuna ebyapa ekyo nga kimaze kambobira amagezi amalala muganda wange yenna ng'ogenda okugula ettaka ennaku zino abafere bangi nnyo ku social media njira kutegeeza bw'obanga omuntu akugambye nti agenda kuguza ettaka liriko ekyapa musabe plot number omusabe ne block number ogende mu Land zokebere ettaka eryo nti aguguza yenninyiryo bw'omala eryo bw'otegeera nti nannyiryo genda ku LC obuze chairman wa LC 1 nti nannyini kyapa kino ye nannyini ettaka lino naye okonfaminge naye bw'omala okonfaminga naye era naye osobola omubuuza nti tugenda mu buguzi oba okutunda ettaka lino nti ye bwe mukola endagaano egula ettaka eryo making sure nti akuguzizza omusaba endagaano enkadde ye kwe yagulira lwaki omusaba endagaano kwe yagulira enkadde endagaano eno yeraga obuguzi obuze butambula ku ttaka eryo ly'ogula oba ku kibanja ky'obadde ogenda okugula olw'ensonga nti bakyamana ennaku zino bayaaye nnyo bamanyi okudiringa mu bufere bw'ettaka ne bakola endagaano ezisukka mu emu nga just azizza buzzaako nnaku za mwezi enkadde n'aziwanvuya oba n'azizza emabega kati gwe ne kikuwa obuzibu nti ojja kujja okugenda okugula ettaka eryo ng'okuliko endagaano z'otamanyi bajja kufera nkusaba nnyo nti oba ogenda okugula ettaka oba ogenda okugula ekyapa oba ogenda okugula poloti yonna saba endagaano enkadde akuguza kwe yagulira nkiddamu saba endagaano enkadde
akuguza kweyagulira naye ojongere ku ndagaano yo empya gye mukoze kijja kuwa obuvumu bulaga nti gwe nannyini kintu ekyo. Ekirala ekisembayo bw'ogulanga ettaka lyonna nga lya kibanja, bw'ogulanga poloti yobaga nti yandagaano, making sure nti bifunga tonnasasula ssente zo, akuguza akubuulira landiroodi nnyini ettaka aliruddawa. Bifunga tonnasasula sooka osisinkane landiroodi omubuuzeeko mwogere naye akubuulire nti omuntu agenda okuguza ekibanja ekyo muntu mutuufu. Era akugamba terms and conditions woyinza okufunira ekyapa ekyo. Ekyo bwe kiba kiwedde ne landiroodi kennyini nannyini ettaka wadde oli wa kibanja akuteereko omukono okukakasa nti gwe nannyini kibanja ompyaze ku ttaka eryo. Kino kijja kuwa advantage nti kiba kimala obufere bwonna obwandibadde ku ttaka eryo. Naye gwe bw'ogula obuguzi nga tosobodde kufindinga out bakuzuula landiroodi yaani nga gwe bugenzi nakuguziza ekibanja, ojja ssanga obuzibu kuba landiroodi ayinza okizuula nti abantu bangi badde beekozesa ettaka lye nga tebamutuukirira kati tamanyi mutuufu yaani asobola okwegaana olw'ensonga tewamutuukirira kutegeera buguzi bwo oba butunzi bwo bwa kibanja ekyo ky'oliko. Kati nkutegeeza muganda wange, mwegendereze nnyo abagula ettaka ku social media, abatuufu kwe bali n'abakyamu kwe bali. N'ebigabo byakugambye olwaliro bya buwumbi bwa nsimbi, byegendereze nnyo ng'okwata ssente zo ogenda zigulamu ekintu kyonna ekyefaananyiriza poloti oba ettaka oba ekibanja. Bigenderere nnyo, bw'ova ku byange genda ku wangatto. Ekyo nkimaze akalowoozo. Tugenze ku kigulalo kikyaleero. Mbalamusiza nnyo mwenna abanyumirwa ekigulalo ku vidiyo zange zino okwetola ensi yonna. Kansubire nti muli bulungi, mugyebaliko gye mutuusaako engalo. Ekigulalo kikyaleero ngenda kijja mu mboozi wa mu lufumo olugamba nti okuzaala kukyagaana. Okuzaala kukyagaana, ekituufu nti omuntu bw'ozaala oba olese omukulu emabega. Kale nolwekyo ntumidde ku bazadde mwenna abazaala n'abasuubira okuzaala mu kigulalo kikyaleero. Wabula ekigulalo kikyaleero njala kibaweereza mwenna bannakazadde bannakabutuzi, abakyala n'abaami, muwulize bulungi nnyo. Nzize mbakubira omulango obutakungula ku biki ebigenda maaso mu ggwanga naddala mu ngeri y'okkendeeza abantu mu kitundu ekya Buganda. Ng'ebintu ebimu bigenderere okubikola mu malwaliro omuli Mulago, Kawempe ne Kiruddu bitya. Ennaku zino abantu bangi bali mu malwaliro eyo ng'ennamba esinga obungi kati abali mu malwaliro baana bato, bali wakati w'emyezi 3 ku myezi 6 nga bonna balina ekirwadde kifaanagana bwe kiti. Bonna balina ekirwadde kifaanagana naye ekirwadde kino tekumanyiko kifa. Gwagenda okuwakana amaye mawulire mugalijja nemuleka mugateeka ku TV zammwe, gwagenda okuwakana agenda okoleko survey, oba oli YouTuber oba oli munnamawulire oba oli research, agenda okoleko research ku malwaliro ga Mulago, Kiruddu ne Kawempe olabe lwaki ennaku zino abaana abato bibasinga obungi mu malwaliro ago. Kiva ku ki? Waliwo enkola eyakagendere ng'omukadde akogga okukendeeza ku nnamba y'abaana abazaalibwa mu Buganda nga bakikola batya. Gwe wenna omukazi ng'oli lubuto wegendereze nnyo gy'ogenda okunywa eddagala oba kyemuyita antenatal check-ups. Bw'obanga okola antenatal check-ups ng'ozikolera e Mulago, ng'ozikolera e Kawempe n'Ekiruddu, mwegendereze nnyo amakerenda ge babawa oba eddagala lye babawa. Eddagala eryo lyaffectinga abaana bammwe mu lubuto. Omwana ogenda omuzaala wayitawo omwezi gumu ng'omwana atandika okulwala ebirwadde bitategerekeka. Nfunye information endaga nti abazadde bangi bali mu malwaliro mu Mulago, Kawempe n'Ekiruddu ng'abaana bayina amabwa agatawona ku migongo gyabwe, ku spinal cord nenga cause okusinziira ku research gye nakoze n'abasawo. Kino kiva ku malagala ge bawa abakyala nga bali embuto mu malwaliro ago okuli Kiruddu, Kawempe ne Mulago. Era abaana bano unfortunately tebakula. Osiba mu ddwaliro kyane gulongo omwana ali essente olw'ekirwadde ky'otamanyi. Naye nga kyava ku ddagala lye babawa nga muli mu mbuto mugenza okukola check-up ku baana bammwe abali mu mbuto. Ekyo ekigendo bakikola kendeeza baana abazaalibwa mu Buganda. Bino ebintu embagamba olumu mubiteekamu nnyo omuzajjo nebigenda okuva nga bituufu aye ne babuzabuza nga bafuka banaaba. Kale ngenda bagamba gwe munnanga azaala akyazaala ng'oli mu Kampala mukono wa Kisontebe, but mainly bagambye amalwaliro okuli Kiruddu, Kawempe ne Mulago mwegendereze nnyo antenatal check-ups ze mugendako e Kawempe, e Kiruddu ne Mulago.
amakerenda ge babawa si malungi eri embuto zammwe muzaala abaana babafuukira ekyokuttale ng'ebirwadde ebyo biviira ddala ku ddagala badde babawa nga muli mbuto mugenda okuzaala muzaala abaana nga tebategerekeka abaana nga balwadde naye nga temukimanyi lwaki balwadde nze mbawadde ensonga nembawerako n'eddagala n'ekikolo kati gwe kiri gy'oli okuwuliza information eno oba gisigala weesigadde ebisigadde byange mba mbikoze vidiyo awo ekikolero gye mba nkigaddewo katugende ku vidiyo yatuleese. Alright, vidiyo etuleese olwaleero ngenda kusooka basaba bwe muva wano na vidiyo 2 ze nalicordinze nenziteeka mainly ku YouTube channel yange wabula nataddeko link ku Facebook yange. Kwabaddeko eya Moses Magogo wa Fufa nekubeerako ne security alerts. Muddeeyo mukebere vidiyo ezo 2 mulimu information enkulu nnyo. Muddeeyo mukebere vidiyo ezo 2 links zaazo nakoze nkulu nnyo muddeeyo muziwulirize. 1. Ebintu bingi bigenda maaso mu ggwanga nate mbimanyi naye ndowooza kansooke mbategeeza ensonga zino. Mu security alerts ze nakoze ku vidiyo ezo kanzibaddiramu bataabaddeko ku bantu abagala nnyo okulaba live okusinga okulaba vidiyo enteeketeeke ku mitimbagano emirala. 1. Nabagambye nti waliwo okupakuka mu ggwanga ko mutasobola kulaba naye nga mu security agency kwekulwa. Nabategeeza nti yali akulira ekitongole kya Chief of Military Intelligence James Birungi ali under house arrest. Nabategeeza nti James Birungi ali under house arrest n'abajjaasi n'abasirikale nga balabana abadde ku madala agawaggulu bali under house arrest olw'ebizibu bye baakuliyeti nga babiri yeekuliyetingira. Naye James Birungi yabadde akulira ekitongole ekikettera munda mu ggwanga ate nga kiri in connection n'ekitongole ekikettera bweru mu ggwanga ekya ESO. Kati James Birungi ki ekyamuleetera ebizibu? 1. Mulimu ebigambo by'okubuzaabuza ensimbi mu kitongole ekyo kyekisooka. Ekyokubiri mulimu okujeemera ebiragiro bya mutabani wa Museveni nakinyonyodde bulungi nnyo vidiyo mujja giraba okujeemera ebiragiro bya mutabani wa Museveni bye biriwa nga bwe najja mbagamba nti president weegendereze nnyo bagenda kukwata essaawa yonna. Ekituufu kiri nti Muhoozi yalalagidde omuduumizi wa poliisi Abbas Byakagaba okukwata president wabula Abbas Byakagaba n'agaana okugenda ku biragiro bya Muhoozi n'akubira Nyandu Yosefu n'amugamba baŋŋambye nkwate Kyagulanyi n'amubuuza ani amugambye n'amugamba CDF yamugambye n'amugamba gwogenda okukwata n'omusango nedda nti muleke oyo n'adifyinga orders n'akubira James Birungi n'amugamba kwata Kyagulanyi. James Birungi n'akwata essimu n'akubira mu Nyandu n'amugamba CDF angambye nkwate Kyagulanyi. Nyandu n'amugamba tena musango gwonna gwe yakoze tomukwata n'adifyinga orders. Kati mu kudifyinga orders zino bw'ogattako corruption charges kubanga ekitongole kya Chief of Military Intelligence yakirika tekirinamu ssente wadde n'ekikumi zonna ng'aziggyemu. So omwami ono baali bamuwadde n'obukulembeze ng'agenda kukulira ttiimu y'ebyokwerinda ku embassy ya Burundi embassy ya Uganda mu Burundi ng'agenda mufuula military attache wabula Muhoozi n'alagira n'amulya nga tannatuuka ne bamuzza era kati ali under house arrest. Wano bagambye bamuvuna emisango gy'okulya enguzi n'okwona ensimbi z'omuw'omusolo n'okugaana ebiragiro by'okukwata Robert Kyagulanyi Ssentamu nga talina musango lwaki amukwata. Kati eyo ngimaze bagibategeezezza. Mu kabanga katono nnyo omuntu omulala gwe bayinza okuddako okukwata ye yaliko omuduumizi w'amagye ago Mbadi. Very soon bw'owulira nti Mbadi bamukutte teweewuunya. Very soon bw'owulira Gino Mbadi nti bamukutte teweewuunya nga bagenda muteekako emisango gyefaanaganyiza ku egyo teweewuunya olw'ensonga nti kye baagala okukola essaawa zino. Kati ekira kye njagala mbabuuse nga obudde bukyali. Waliwo Digi tweet z'akoze ng'alaga nti alagidde abasirikale bakwate Minisita Sam Mayanja. Temugezadde ekiwa amakulu adde kikomentingako. Muhoozi anoonya relevance ayagala kulaga public nti alina obuyinza era asobola okukwata omuntu yenna kwegamba alaga Abaganda nti abaagala nnyo akutte ne Mayanja amanyira Ssaabasajja Kabaka era asobola omuteeka wamutadde. No, it is impossible. Talina buyinza busobola kukwata Sam Mayanja. Baagala bateeka mu pule ebalaga nti Mayanja bamukutte muveyo mukubenga nti ono yajja okusobola
n'okulwanyisa corruption ino. So njagadde mutegeere nti bwe muwulira nti Muhoozi alagidde okukwata Sam Mayanja kimeba wawaza nnyo matu gammwe mbere nga mukimanyi kyonna kigenda kubeerawo. Kati njala tegeeza bannayuganda mwenna mutegeere bulungi nnyo bwe mba olwaleero olwajjo n'olwaleero n'olwenca nga temulabyeko baganda bammwe abadde bakubanga enduulu nti bakadoogo ba Museveni abataasasulwa abatayambibwa abalwana olutalo mu 1996 naye kati nga bakaddiye abala bali myaka 4 bala bagenda myaka 5 naye nga bo olwava mu 1996 babasuulawo kati badde bakyasigaddewo. Njala bategeeza mwenna bw'obanga taata otomulaba maama otomulaba senga oba kojja otomulaba njagala mutegeere olunaku lwajjo Nyando Yosoferi ne banne bakoze okuyita bonna abeeyita bakadooga abaali aba Uganda abaali aba National Resistance Army ne babatwala babatutte mu training school emu bezagenze bus lafulenganya mu kubalamu okutono balinganga bakadoogo bisatu nga nkagambana abagenzi balinga bisatu nkagambana bibatutte. Naye okusinzira ku sources zange there is a possibility nti abantu bano Museveni abadde ayagala kumanya bakyaliyo kubanga bamanyi byali mu nsiko. So there is a possibility nti abakungaanyiza bonna bayinza okuvaayo ng'amaze obbalunga n'amanya nti ogwo mwagugyewo nago guwedde. Kale gwe kyali wange yenna gwe baatutteko senga we taata Muganda oba kojjaawo nga bagenze basanyuse nti baluza nti Museveni abayise teyabayise kubeerawo kubanga alina kyagenda obbakola mujja kiwulira nga kitokota. Mutegedde bulungi nnyo mujja kiwulira nga kitokota ku basirikale abagenze bakadoogo aba National Resistance Army abaava mu nsiko mu 1996 abaali abaana abato. Naye olwamala okuyingira mu gavumenti abantu bano bagenda abasula okusingira ddala ate mulimu Baganda naye babakungaanyiza bonna badde basigaddewo badde mu 340 bagenze mulimu kutendekero y'amagye nti bagenda sinkana Yoseri abeekubye bagamba oba bawone ensimbi. Kati abantu bano mutaddamu bwe mubalaba nga bakomyewo mubawe mu kaseera katono nnyo mujja kulaba batandise okugwa omumuko agenda kuba bamalawo mpola ekiro jjala mu kitegeero. Alright, kati mu nkola ey'ekimpowooze ey'okwagala okwenjula oba okwerula ekkubo eri mutabani we ng'ajjawo buli kikonge kyonna ekyandibadde kibeera omuziziko eri mutabani we mu magye. Ndowooza ennaku zino abagobera social media mulaba nnyo Jeno Elweru ng'ali mu kkanisa ye ali mu kusumba endiga ze. Oye yawumula kuba tebayagala kyogera public yawubaamuumuza. Kati ngenda basomera abasajja abagenda okuwummuzibwa naye nga bano mu kuwummuzibwa bayinza okutandika okutuka omu nga bafa either ekikutuko oba bagudde mu binaabiro oba bagudde ku accident oba babuziddwawo. Kati bano bagenda okuwummula muwulire bulungi nnyo. Njagala owulira amannya gano bw'obiwulira nga byezze towakana bye mba nkugambye biba byebyo. Bano bagenda okuwummuzibwa kuliko Jeno Edward Katumba Wamala. Jeno Edward Katumba Wamala ono agenda kuwummuzibwa okujja ku mabikyusiza mbukyusa. Jeno Edward Katumba Wamala agenda kuwummuzibwa. Lieutenant General Charles Awanyi Otema oyina agenda kuwummula. Lieutenant General Charles Angina agenda kuwummula. Major General Godfrey Katsigazi tumusiime naye bw'agenda kuwummuzibwa. Major General Henry Ndiwabwine Masiko naye agenda kuwummula. Major General Apollo Kasita Goa naye agenda kuwummula. Major General Leopard Chanda ono naye agenda kuwummula. Lwaki njogeddeko bwe ntyo ku Chanda ono? Uliriza bulungi nnyo. Major General Leopard Chanda namukolako research naye teyaggwayo
naye bwobanga gy'oli eyo ng'olina research ekwatagana ku Major General Paddy Kyanda osobola okunzija mu kabokisi kange ne nzijuliza search yange. Research gwe nnina ndaga nti ebitundu 7 ku buli 100 nga nkyabuzaayo 5 bindaga Major General Paddy Kyanda mwana wa Nyandi Yusuferi. Nkyabuzaayo 30 yo to confirm ne 70% ku information gye nakunganya endaga nti Major General Paddy Kyanda mwana wa Nyandi Yusuferi. Kati ninze 30 gwe naira information ngejjuza 100% ojja kuntuukirira. Kuliko Major General Abel Kandiho Lwakyoya mbona yagenda kuwumula naye nga ali mu service. Kuliko Brigadier General Edison Muhanguzi. Kuliko Brigadier General Bekunda Besige Silas. Kuliko Brigadier General Watson Byaruhanga. Kuliko Brigadier General Stephen Tumwesige Kasuhe kwali. Kuliko Brigadier General Tom Kikoyo Kabuye kwali. Kuliko Brigadier General Sam Omara. Kuliko Brigadier General Fred Lugadia Akik. Kuliko Brigadier General Mike Samuel Kisame. Kuliko Brigadier General Patrick Mwesige. Kuliko Brigadier General Fred Mwesige. Kuliko Brigadier General Herbert Rego Mbonya. Kuliko Brigadier Simon Nicholas Ochan. Kuliko Brigadier General Maitland K Bitumbuka. Kuliko Brigadier General Mawa Muhindo. Kuliko Brigadier General Charles Bakahumura. Kuliko Brigadier Charles Asimwe Kahingire. Nabo bonna bebagenda okuwumula. Naye eno list jemba somedde bano bonna kiteberezebwa nti yamu ku bantu abadefined orders batasokola kukkiriza mwana ono kubakulembera. So kati mutegedde bulungi nnyo kiki ekigenda maaso ku bintu ebigenda okubeerawo. Nze sina buzibu buli kimu kibagamba nga bwe kirina okubeerawo. Bemba mazimu mbajo kitegeera kati njala tusimbule video ekyo njagadde bayisizaawo awo. Alright. Abantu be South Africa video etandise. Abantu be South Africa mbalamusizza nnyo. Kansubenti muli bulungi abakulembeze ba National Platform, abawagizi ba National Platform ne bana Uganda bali South Africa mbalamusizzaako nnyo. Kansubenti muli bulungi. Okujjako nga abaloga akyali ku mupeera nga ntwalidde mulaba NRM abaliyo. Okujjako nga abaloga akyali ku mupeera. Tosobola kungamba nti owagira NRM nga the fact is wadduke wakanga embeera ekulemeredde ng'oli South Africa owagira NRM. Era n'ogaa nti gavumenti yo nnungi mukola ne conference ne mutula nga muli South Africa. Omukazi n'atuuka okuleeta ssente mu diaspora mu South Africa n'azisaasaanya na kati akyazisaasaanya mu South Africa. Mukimanyi bulungi nti amateeka ga international financial control galagira omuntu okutambula n'5,000 oba wakati w'omutwalo. Naye ntegezeddwako figa zisinda confirming eziri wakati w'emitwalo 2 omukyalo ono Seregeza yayingizza e South Africa. Era n'azigaba physically ng'ensi eraba. Wano we neebuuliza bakomredi abakulembeze ba National Platform abali South Africa. Ngira babuuza obukulembeze bwe baba ne bantu basekino musigenda kukiteeka obukulembeze National Platform. Abantu basekino amanyi nti mu Uganda eri abantu basula enjala nga ne malati muli malagala. Omuntu najja ne ssente n'atandika ozigaba nga ne video muzirina ne mugaana okuwabira omuntu ono mu Ministry of Internal Affairs eya South Africa oba ku police nti waliwo omuntu azze mu nsi nga azze kusaasaanya ssente nga tekikkirizibwa muntu kusaasaanya ssente nga temusobola kugamba nti mugenze ku police. Neewo kiki tuli ku ki muliyagalako DNC ya mulifuuka defiant. Omuntu najja n'akola conference n'agaba ssente nga mutunula teri muntu asobola kugenda ku police kuwado genda Ministry of Internal Affairs ne mugamba nti ekimala nti katuwabira omukyalo ono. Bwe mu reporting omuntu ono nga mulina obujulizi obulaga nti yegabye ssente kiba kitegeeza bagenda mukwata wadde alina kubanga oyo talina immunity is just an NRM controller kw'edikota za NRM talina kyali mobilizer najja nga alina ssente n'atandika ozisaasaanya ne mutasobola dde John Kato agambye yazina emitwalo 2 zisukka na mukulu Kato okusinzira ku sources zekyanoonyeza zisukka mu mitwalo 2
ono figa waddeko mitwalo 2 nezisuka mitwalo 2 oli najja ne sente n'asaasanya sente bwati programu yangali awamu okwedevelopinga okutandika okukola ennyumba kintu kikulu nawe waayo 10 waayo 2 waayo ekyo kyolina zigenda kulunga Ajati agambe atandise agenda kuddayo abulira omukulembeze w'eggwanga nti gye nagenze nabadde sitegeri nasanzeeyo kino nenteekawo omutwalo naye tukusaba abantu bano bongere sente projekiti yaabwe so patron sebo katwagala genda omulamu okyama n'omuwanika badde babakwasa ebyamu Trezara ne bakwata sente n'azibalaganako mu bbanga tetugenda kulwayo nnyo ekibuuzo kyange kiri nti bannayuganda bali mu South Africa nga mbatwalidde omu mwenna mwava e Uganda ng'embeera ebalemeredde ne mujja South Africa okukola omuntu n'ava e Kampala ne ssente najja abalaga it is very possible okufuna ssente ng'azibwa afunye 10 afunye 2 afunye kikulaga kifaananyi kiggwe ng'eyajja okunoonya ssente naye ng'abagamba nti ye kennyini Museveni yabagamba nti mwenna bali South Africa muli basawo baganda muli baffere yakigamba mu maaso ga Ramaphosa ng'awulira ekigambo yabaga nti bannayuganda bali South Africa bonna baffere basangoma yakyogera nga ne oyo sisobola kula muntu nga wajja yennyini nyando yajja South Africa n'agamba nti South Africa etusindikira ba investor ate bannayuganda ne beereeta wano okujja okukola obusawo Buganda simwe bwete basangoma abaffere ababbi nze owa NRM najja nayimira mu maaso gange nga mukama we yabayita babbi baffere mwenna abaliyo nga tayawudde mutu wa NRM oba wa kibiina kirala najja nabamanyira ate najja naleeta ssente gudu ennaku yabadde twabiwulidde but that's not the case. The case is sente z'omuwoomusolo ne ziva e Uganda ne zijja South Africa mitwalo 2 plus n'endala kino kimenya amateeka era kisaka ekifaananyi ekibi mu bannayuganda ne mu ggwanga lyonna erya South Africa nga swawuddemu NRM swawuddemu National Platform omukyalo no mwandibadde mwakutidde obutambi bune mugenda ku polisi ne muwaabira kubanga mukungu wa government ayingiza ssente zimenya amateeka n'okufacilitatinga abantu ate abatulugunya bannayuganda mu Uganda kyekyandibadde kikulu ekikolebwa naye buli muntu alina chance y'okukola kyayagala ekyo nakyo nkivuddeko njagadde tegeeza abantu be South Africa mwebereremu ekyo kiwedde. Alright, munkola eyannabaleetera otulo mwebake abamu mutandise okuzuuka naye abakyebase kambaddizeeko katambi mabega. Nabagamba tuli under occupation nga tuli mu 50 year master program oba 50 year master program eyokufuga eggwanga sina kindo nditwalira ddala kati nembagamba nti already economically Museveni amaze okuba bannayuganda bonna batadde wansi economically Museveni amaze okuba bannayuganda bonna batadde wansi socially abakubi batadde wansi bwe ngamba ekigambo shosho zembera z'abantu bakuŋŋaanira mubabeera mubeeyisa na buli kimu bakyakikubye wansi ngenda
akatunumba kano njagala okawulirize bulungi nnyo ng'ogudde obwongo bwo otegere bulungi nnyo. Economically bannayuganda bonna bali down, by indigenous bali down. Abantu balina ssente be Banyarwanda balina access ku mundu, balina access ku buli kimu. Kyovula bavuga emmotoka ez'ebbeeyi. Kati bannayuganda basinga wonna economically babasudde. Kati socially ayina ekintu ky'abavuga nga temukiraba kansooke nkikunnyonnyole. Omu kijja kulwaza obwo nga tojja kitegeera bakankikunnyonnyola kitegeere. Waliwo embeera Museveni gy'azimba bannayuganda okubalaga nti waliwo ba individual ba socialist abali ku social media oba ba TikTok oba ba celebrities ng'abalaga nti bo bali well off, basobola okugula emmotoka ez'ebbeeyi, babeera mu bifo by'ebbeeyi, bambala bulungi nnyo, bakyusa emmotoka eno n'eno. No, ekyo si kituufu. Ekyo si kituufu, si bwe kiri. In reality si bwe kiri. Ekyo under the dictatorship balina ekifaananyi kye bakusiigira okulaga nti some people are well off in Uganda while others are starving. Ekifaananyi kye bakikuzimbira naye nga gwe tosobola kiraba. N'osanga omuvubuka myaka 3 yeyita serebu avuga emmotoka abukadde 2, avuga emmotoka abukadde 15, naye apangisa, talina mulimu guli awo nti guugwo, tava ku social media, yeyita influencer. Kati abo bangi nnyo bakuzimbira ekifaananyi ekyo nti abo bangi nnyo bali well off. Kati under that system bakwata abaana abato mu myaka 16, 17, 19 okubalowoozesa nti nabo basobola okufuuka ekintu ekyo. Era bo tosobola babuli baga Uganda limu emirembe. So ekyo kifaananyi bakikusiigira okitegeere. Ekyo nzo mukitegedde bulungi nnyo. So saagala odde ku TV oba ku social media platform osaako simanyi gundi avuga Range Rover ku myaka emito, gundi alina BMW ku moto ku myaka emito, gundi ali wano bwati, gundi don't be fooled. Ekyo kiri under the system okulaga abantu tibalina ssente nenga teziriiwo. Ng'oyagala okumanya nti ziriiwo, afiire maama oba afiire taata oba afiire kintu, ojja kitegeera. Bakuzimbira abantu okulaga ekifaananyi nti we bali balina ssente, tebaliiwo. Ebyo under the dictatorship bakikulaga gwe bakuzimbira ekifaananyi nti abantu bali bulungi nnyo ng'abeera ku social media nga bali gwafuna ekizibu omanya nti abadde talina kyalina. Ekyokulabirako twabalaga wano omuvubuka yafeera abantu yavuga ng'emmotoka ez'ebbeeyi nga where is he right now? Yavaera bagamba ekituufu nti ze nali project. Kati mutandika okutunira abantu awo socially babalaga abantu nti bali bulungi nnyo. Ekyo kiwedde. Under the system of dictatorship balina ekifaananyi kye bakuzimbira nga kitta morals z'abantu. Morals z'embeera n'empisa ze tweyisaamu. N'omuntu atandisaanidde kubeera ku social media ng'ayogera afuna chance era afuna following najja natandika obbabula ebintu bitakwatagana. Kyangu nnyo omuntu okulirizinga noodles ze oba nudes n'atavunaanibwa. Eyo nefuuka trend. And it is very okay mu Uganda okusumulula noodles n'ozita. No trending for 1 week, 1 month. Kyangu nnyo omuntu okujja ng'anyumya emboozi nga tezina kyezongera ku ggwanga bo baluyita lugambo mu Uganda. Eyo ne trend weeri. Ompulira bulungi nnyo. Okuwemula, it's no longer a case to answer in Uganda. Kubanga kyekifaananyi kye babagala obbalaga nti osobola okuwemula, osobola okuvuma omuntu, osobola okukola by'oyagala. Ebyo nabyo bibeera well planned. Okitegeera? Bakulyetinga diversions entalo. Niyo gendo okumenya nti entalo gye zaakomekeza nga ziri luddawa nga tosobola. Kati bakutera ba celebrities ono awasizza gundi, ono ayanjudde gundi, oli akoze embaga, ono akoze eki. Ogenda okukebera embaga official okukebera mu register of companies oba mukerezebwa mu kyekyo omuzi ng'embaga teriyo. Naye gwe bagikutereddeko nti embaga weeri, ono engeginze gundi, ono yawasizza gundi, ono yakoze bw'ati nga tebiriyo. Just baagala bakipingamu eyo embeera bagita keep up. Ekyo nakyo munakitegeera nti weekiri. Kati mwabadde mukiwa amatu. Kati olwali ennaku z'omwezi ziri 6 omwezi ogw'omunaana. Babateze mwannyinaffe Chosen Beki. Mwenna nembalanga buli mwali ku kyo nesooka weebuuze kyazze kitya era kyapeninze kitya kigenda kuggwa kitya. Manyi nze nina essabo lyange wano
right na kuzomwe ziri mukago mwezi ogw'omunaana wetutuukira mu gw'omukaaga omwaka ogujja byonna bakoze bijja kuba tebiriiwo nkikuddamu buno si bulogo siki nkugambye information gyesigaliza wetutuukira mu gw'omukaaga omwaka ogujja byonna bakoze olwa bijja kuba tebikola ki lino si ssabo wabula nkugambye okusinziira ku information yinina ku kino kyenziza okusomesa olwaleero wetutuukira mu gw'omukaaga omwaka ogujja kyebakoze olwa kijja kuba tekiriiwo according to the information gye neesigaliza ku kyembagambye mujjaga akasajja kalogo akasajja si kalogo mbagambye okutuuka mu gw'omukaaga bijja kuba tebiriiwo either ngenduuse evanishinze ebuze mukirinde ekyo nkibagambye we muli wano so mugende empola kati waliwo project zenabasomesaako kokko emabega waliwo project zenabasomesaako kokko emabega ne project ezo temwazitegeera kati nina akantu kenjagala obbalaga tuzza tubasomesa abapromotinga balesiyaga n'okuvuga empanka mu Uganda. Empanka zino ziyigirizibwa mu masomero mwe muli n'abaana be bakyusa embeera zaabwe z'obutonde abadde omulenzi ne yeeyisanga omuwala abadde omuwala ne yeeyisanga omulenzi. Ezo embeera zipromotingwa mu Uganda under the government influence era ne gye talinamu omukono mu kintu ekyo. Ezo embeera kati zayinako promoter wazo mu Uganda yebiyisa musuuza ogenda ofuna zi BT awards buli kimu yali a promoting ekintu kye mutamanyi n'agenda nasinkana abadde mu nsi yonna yali n'ekintu kya promoting kale mutamanyi kati olwali njagala kubuuza lwaki takyali mu ekintu ekyo contract yamugibwako contract erinaani bw'olabanga either muyimbi oba mukazi wa musajja banga mwana muto from nowhere talina luyimba lu trending ta staging a show talina kyakola wabula ali wero guarded ali wero financed atambula nsi ku nsi asanga ba celebrities oyo tobuuza mulimu kigwakola manya nti yo project nkusomedde ebintu ebyo byonna bw'osanga omuyimbi nga talina hit ta staging a kivulu ali wero protected alina sente atambula nsi ku nsi nga ne byakola byonna n'asinkana banne mu nsi yonna tobuuza project gy'atambuza ezo project za balesiyaga mulina omwana gwe mutannateekako maaso talina wadde hit ezinisa enkoko emaamira wabula is well funded naye ng'omulimu gwe gwakusikiriza nakutambuza abaana b'abandi bato kuyingira mu kikolwa ekyo gudwe nnafu abantu bano bamulaba naye temwagala byogera eyo project yali ya Kenzo bagimujjako bagiwoona omwana is well funded asinkana ne mu nsi yonna ali well protected alina sente alina ekifaananyi kyazimba naye mwena temunakiteekako maaso kirimu eyo system good enough libali mukimanyi njagala nnyo nembawa information ng'ekifaananyi mukimanyi bulungi nnyo kati right now y'omwana atambuza system ya balesiyaga mu Uganda teryamukwatako ali well protected well funded atambula nsi ku nsi kati ye influencer w'abasajja kwonoona baana baffe kati ba YouTuber ennaku zino beba influencer okudestroyinga morals ne culture za Uganda ba YouTuber 90% of all YouTubers in Uganda content waabwe wakuwemula why kubanga kyebaagala mmwe muwulire it's very rare okubasanga boogera ku national matters no boogera ku bintu bitagatta era ogenda okulya goli agundi kagundi mwakalabye n'okutta nudes ezo tagita nti simba agimubyeko no baguluinga terms and conditions ne bata lwaki nkugamba bwenti
etteeka muzibe ate etteeka weeririrwaki osobola okubeera mu kisenge kyo oyina eddembe lyo okweyambula ne wewugiyo ekiwujiro nekyaliwo era oyina eddembe okwerekoodinga eryo ddembe yo naye kyewoolikoodinze bwe kiva mu ssimu yo ne kigenda mu ngalo ne kigenda mu public omusango gukwata njagala obulira abantu bameka bye baakakwata since okuva ku dizaalo zinda n'okutuuka olwaleero amateeka weegali ekyo bakikola nga njagala bantu bameka abava mu kabejja kali akakola ebintu batono nnyo abasigadde baana bannambi so kati mutegere nti amateeka weegali ne bano bakikola nga zino project script mpandiike kubalaga nti buli kimu kiri mulaala kati ekyo morale nakyo bakisse kati politically the Banyarwanda are taking over the country politically basomeseza issues zibadde 3 nkugamba economically bannayuganda amaze obbasaanyaawo ne kugamba socially entekamu n'ekigambo morals nkikunyunyudde ekitegedde kati tugenze ku politics wa politically mbadde mbasomesa ebigambo bino ne bagamba nti abaganda mannya bangi abatolo mannya bangi abasoga mannya bangi abanyolo mannya bangi n'abanyankole mannya bangi kati NRM preliminaries zatulaze nti mu Buganda under NRM 65% of all their candidates Abanyarwanda who have already been given cards to contest in Buganda where the Baganda they are nowhere to be seen under NRM chikulaga chitya they are taking over politically mwenjangu badde mwebuuza ani yakuba musafiri oluyobe ngumi ne batamukwata ne ka video ne katafuluma just yamukuba ekifaananyi n'akitanga ne mwebuuza ani kamala okunywa ku mazzi sharing a video politically Buganda nkibanyonyodde amaserengeta ga Uganda muri west abanyankole batekinga abanyarwanda batekinga over mu Toro batekinga over mu northern Uganda bagenda batekinga over kati mubadde mwebuuza ani yakuba nabanje ngumi video netafuluma era ne batamukwata nabanje yali alwana kimusafiri mukazi wattu kandi kuvire ku ntono musafiri nabanja yali alina omukyala gwavuganya naye ng'omukyala oyo wa muntu munene maje ekituufu kiri n'omukyala yalinawo support eweranga n'akasente kaliwo kati nga nabanja olaalonga omunyolo abadde alwanyisa akabano obutatekinga over bunyoro politically nabanja abadde alwanyisa akabano mu bunyoro nga tayagala katekinge over politically ne bamusiriikirira nabanja abadde alwanyisa akabano mu bunyoro politically wadde wa NRM bamusiriikiridde nga balina bagenda omufunira kati musafiri munanga agenda ku ttale senta bagenda okubalira obululu nga gwavuganyiza naye mukamunene maje batwala nabanja tontwala nkutwala nga gwavuganya naye wakabano mukazi bayo wakabano munyarwanda munene maje bebatuwa order ne bakuba prime minister ng'ubi bagita musosola ndagu bamukubira ebintu ebi one kulwanyisa kabano politically ekirala we yavuganya naye yali mukamunene maje
yerage bamukube ngumi kyokula tewaliyo wadde arrest neji tewaliyo wadde arrest neemu kulwanyisa Kabano ng'ate yali amuvuganya yali muka munene nga wamagye kati Nabbanja essaawa zinalinga Sseggwanga enywedde amazzi amanabe ku kyalo kwekulidde genda yeemulugunya ninge engumi yamulya bamukube engumi bamukubira ebintu ebi kulwanyisa Kabano mu Bunyoro n'okuba nti yali avuganye n'omukyala w'omunene kyekyamukubye engumi kyovula tewali gwe bakwata n'oguwadde okuvunaana kyovula bakikazi kyattu kisirise ennaku zino kisirise kigamba waayi bitunga sibitegeera kati automatically Ankole Akabano kagitwala Tooro Akabano kagitwala Bunyoro Akabano kagitutte Buganda 65 Busoga ekyataddewo existence mu mambo kabali mu 30% Akabano politically okugitwala mukitegedde bulungi nnyo kati abali bagala okumanya lwaki Nabbanja teyawaaba lwaki tebakwata muntu yenna bamukuba baina order from above bakuba Nabbanja engumi nakata kyayogera naye ekyo mukitegedde Akabano ke kaleese obuzibu kyekyakubya Nabbanja kati mwalabye mukulu Francis Babu ng'ali ku nze nasasanyiza video by the way naji download nze neja uploading ku mitimbagano gisinga obungi ku bagigene esaasaana abasinga obungi mwamuzeemu ebigambo bingi nnyo which is okay mayinze opinions z'abantu nziwa respect naye nakugamba nti omuntu noba tomwagala muwe time omuwulirize njagala basomesa ekintu kimu noba toyagala muntu muwe time omuwulirize mu byayogedde piikingamu otegeere one mbasomeseza nti wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'oyambe muyambe ekkiriza mbasomeseza ebintu bino njagala mbitegeere noba toyagala muntu muwe time omuwulirize mu bintu byayogera osobola okufunamu ekituufu osobola okutegeera nti kati ono yaviirako ddala oba tokyategeera bayirawe kambategeeza mu bintu gundi byayogedde Captain Francis Babu yabadde asindika message ng'ayina baagisindikira yes yakola ne sitaani ebbanga lyonna nakati abadde akyakola okutuuka lwe yatutta omwana we naye entabwe eva ludda wa entabwe eva ludda wa mbadde nga nzija kukola program bagamba nti Museveni agenda ali abaana b'abalwanyi bonna nga tayagala abaana bano basigalewo okuchalenjinga mutabani we owabogo badde tebannalya ne bamulya kati lwate luusa mukyala we currently wife Margaret Natongoziwa n'agenda naka okuvuganya ne bamusala ensawo kati bamusaze ensawo n'alyoka gula akabokisi okubuuka bukonna n'akateeka ku mmeeza kati okateeka ku mmeeza akabokisi ako alina obusuulu amanyi nti omwana we battamutte yali talina chansi yakukyogerera at that time bwaddemu endale mukazi waafune mukazi wamusala ensawo n'asigala ng'ali mu bbanga kati ebigambo byeyogedde ne mumuwa reply nti you don't care he deserve to serve the punishment yes that's 100% but eri abasajja ba NRM bangi nnyo they are passing through such pain but they can't speak eri abasajja ba NRM bangi nnyo abayita bulumi bwe bumu ne tebasobola boogera Katonda yabasumululidde njagala okuga statement Babu ze yakoze zakyusizza aba NRM bangi lwakuba public tebasobola kuva kubagamba nti ekituufu kiti omusajja atwogeredde ffenna tebasobola kuva ne ekituufu kiri nze Savage enkoze yayogeredde aba NRM bangi nnyo era kino kankibagambe abasajja bali mu kusatira protest vote lwaki ne mu NRM mulimu protest vote
Omanyinze nkubulya information nenji kunyonyola wetandikidde mpaka reggae okoma. Sagala kubukira kintu speed. Mu NRM mwennyini ne mu State House muli protestive vote. We haven't yet activate protestive vote, but in NRM in the State House, protestive vote is already in a place. Bali mukupanikinga. One. Criminaliza NRM zabalaze nti eriyo ne bakandidate abawangudde mu criminaliza NRM nga taweza dobullo olukumi. Where are the voters? Where are they? They are nowhere to be seen. Eriyo bakandidate bate NRM ne ku kyali afunye waka lwaka 256 n'ayitamu. Ekyo kikulaga nti waliwo mu kyemutamanyi. Ekigambo protestive vote gye tugenda mu yatiisizza nnyo abasajja bano. Kansoke nkubuuze olowooza lwaki bakyusiza bala DC kuba tomanyi? Kansoke nkubuuze lwaki bali mu kukola transfer ez'aba DPC from different areas nga bakyusa kuba tokimanyi? Protestive vote eri mu kutambula essaawa zino. Bagezaako nnyo okutestinga amazzi gatandikira ludda wakati. Abasajja bano busiru balowooza nti protestive vote eginatandikira mu Kampala. Balowooza protestive vote eginatandikira mu Kampala kwe kukyusa abadde mu Kampala batwale bitundu ebirala n'abadde bitundu babaleke mu Kampala mukono wa Kisontebe. Balowooza protestive vote tegenda tandikira awo. Ekigenda obbalya tekigenda kuva mu Kampala. Protestive vote evira ddala ku polling station mu Uganda yonna. Mu Kampala bamalira obumalizi. Kati kino kitegeere. Museveni atandise okukola transfer y'abalamuzi bonna yeetegekera protestive vote. Wakitegedde akyusiza ba RDC protestive vote yekimukozesa. Atransferinze ba DPC protestive vote yekikozesa. Akyusiza abalamuzi protestive vote yekimukozesa. Tewali kirala. Kati abamaje bembasomedde bawumuza bano bawumuza bona abakyusa lwakuba nti bagala teeka abanyarwanda bagenda obayamba ekitajja kukola. Kati statement ya Babuji yayogedde yabadde reported speech yabadde ayogere bennyini ebiri mu system siye yekasobola obyogera. Mu reply gye mwamuwadde mwabadde nga mugamba nti Babu ayogera bamuwulira afune ekifo. No, sikubanga kifo. Wali obadde kawo ng'obadde olina obusungu nga tolina wogenda bwogerera n'otuuka ewantu ne weeyabya n'osooka okuba omulanga. Kati kyebamukoze era kyali mu kukola. Gwe kikuwaaki? Under the system of protestive vote tufuna support okuva mu NRM mwennyini. One, but senior politicians mu NRM bagamba enough is enough, but they can't tell Museveni that things are over. No, tebasobola bagamba. Era ndi wano tegeeza omwana yenna ali ku kitebe kya National Platform w'amawulire. Bw'abanga omuntu takusabye mukwata kamera nti agenda kuteekayo ssente, please temukwata bantu bifaananyi. Nkwegayiridde comrade. Bw'abanga politician yagambye nti nkwata video nga teekayo ssente, that is it. But by individuals nga takugambye kwata video bakwata kamera, don't. Mukikomi. Many people are willing to find this struggle, but they fear nti mukwata kamera muzitalina zikwatira. Nyenda kusaba gwa akulira security y'ekitebe. Okujjako ng'omuntu akugenda nti nkwata ekifaananyi oba takugenda nti nkwata ekifaananyi kamera muziggyeko muleke abantu bajje bafandinga essente zaabwe bagende. Ekyo nkibagambye kuba nze nkoze research ne survey. Ekintu kitokota munda. Lwaki? Okusinziira ku survey gye nkoze right now, olowooza lwaki Museveni yalwana nnyo addire SFC agiyingize mu UPDF? Waliyo kyebuuzizaako? Waliyo kyebuuzizaako lwaki Museveni alwanye nnyo okuyisa UPDF Amendment Bill akikozese wali mu kujja SFC eve mu independent institution nga temanyikiddwa mu constitution engire mu constitution? Obadde okimanyi? Ngenda kikunyonyola. Ekyokubiri, obadde okimanyi nti under the UPDF Amendment Bill Museveni yawa obuyinza CDF nti wabeerawo okwekalakaasa oba embeera yonna
CDF asobola okutekinga over nakola ne command za president zabadde okukola lwaki akikola under the influence of protest vote. The second thing is Mutamanyi Museveni is a dummy. He's not there. Oyogumula bamufu. It's a walking cop. Yaleka option nti singa bafunyemu ekintu kyonna ekitategereka. CDF is taking over and bamuwa full powers taking over nga president to decide each and every katana bwe yabuzizaako. Zezo issues ubali temukimanyi. Bali temukimanyi. Kati mutegedde olwaleero. Bwemba mutegedde mufuna amatu mugaggule. Tuli mu protest vote. Kitegedde bulungi nnyo. Bw'omala kitegeera ekintu ekyo kikuzaawa. Babu yayogedde. Teyabadde diversion nga bwe kikunyunyudde no. Yabadde ayogera ekimu ku mutima n'ekiri ku mitima gy'aba NRM. Mukimwadde muyina okukola kupika. Bwe mupika omuntu n'abalala bagenda kuva mutemanyi politics kujja ojajja to omuntu n'omupika n'ayabika. Never know. Kati let me tell you one thing. Ekisingo tutanya ffena bannayuganda. Era lwaki Museveni akwata abantu bannayuganda naddala b'enkyukakyuka. Omanyi kyasinga okutya. Museveni atya kye bayita communication. Nti singa mwenna muvaayo ne mwogera omulundi gumu with one voice ne mundu tesobola kuvaayo. But Lumbuye bw'ayogera abalala ne batayogera ne basirika jobera Lumbuye yagenda okufuga eggwanga kiwa Museveni omwaganya nti asobola n'okupika ngamba ayagala. If you come out and you speak worse on the same cause, Museveni abawedde kino kibagamba UPDF benjogera nabo okusinzira ku bonna abali wabweru w'eggwanga n'abali mu ggwanga bakugamba ekigambo kimu naffe tugenda kuparticipatinga mu protest vote as long as nti musituse. Eyo message njibagambye olwalo as long as nti musituse bo balinze bulinzi. Oba gundi SFC bajongedde mu bagitadde mu they don't care kubanga bali ka small fraction bakamanyi kakuma Museveni buyinza. Kati mukitegedde fenna bwe tuogeze eddoboozi eri kankweka ekyokulabirako. Abaana bangi wano bagenda bafuna ebizibu ne bakola video ne baleeka na video muzisharinga ne zitambula. Ebitongole tebikyusa mu nkola yaabwe tebiva ne byetonda. That's what we call information. If we speak one language with one cause, emundu batakina kubanga omusirikale akutte mundu omusirikale oba polisi oba amagye alina muganda we alina mukoddomi we alina abooluganda nabo abamu tebabawagira. Era bw'anaakwata essasi okkuba bajja mugaa nti mwakubye abantu abasasi ne mwakubiddemu omwana wa ssenga wa mukwano gwa jjajja wa neiba. Ekyo bakimanyi. Kati ngenda baga ekigambo kimu nti information mugitambuze w'ogisanze. Buli muntu muleka ayogere kyayagala as long as nti gw'okifunamu at that particular moment. Oba NRM ng'avudde ng'akolokota Museveni please nawe mukolokote. Oba NRM ng'atwalaganya system nawe mutwalo mukolo bwe badda diversion tugiconverting ebere useful. Museveni kyasinga okutya bakiyita information na communication. Boba NRM ng'atwalaganya system mupike mumwongeremu eddoboozi ebadde diversion mugiconverting efuke national matter mba mbakubye. Eyo technique mbadde temugimanyi. Ekyo nkikugambye tukikozese eyo system mpya. Golozaaki neiba watandika okuyomba ekiro mutandika okusituka mu muggula amalirisa muwulize bayomba biki. Waki oba obuuza neiba ayomba biki? Oba baneiba ne ku mizigo gino nga mukazi watandise okulwa nebba mune mufuluma wayi kiki musajja kati
that system of awareness gobodi mu ene mu kifumba mutukovayo mu kipike bwe mukyetegeeza kigenda somehow nga kiri diversion mu converting mu kifule national matter mujja kuba mbako ne mu kibalekerawe mutyo kiba kitegeeza temugenda kutegera kiri munda kati ngenda basaba ekyo kyo buli kimutandika okuyigembera nga bweri twetaaga kuba Museveni n'abantu be kyembagambye nti batya protestive vote ate bakimanyi kyekigenda okubeerawo mbagambye ebikolwa bisinga okwogera ebikolwa bitambula abamaje batulindiridde balinze ffe ekintu kyetusindikiza kyavunda dda mwesinga manyi meeting ze batuuza to sabotage to disorganize to diffuse mwandibadde mutegera kyemuliko kansoke nkutegeeza bwabanga Museveni ne banne bayimira bagamba diaspora teronda tebalina kye batugasa kiki ekibakwatisa millions and millions of money ozisindika mu diaspora kiki bakimanyi nti diaspora emu omulamwa kati muganda wange united we stand divided we fall ekyo mukitegedde awo tuvuddewo katugende ku nsonga endala ekyajja musibirungi nkibagambye mukitegedde bulungi abasirikale bano abagenda abalwana mu nsiko okuva mu 8 paka mu 8 bakadoga abaana bato mbagambye tonda ku lwajjo ku ssaawa 5 bonna abakuŋŋaanyiza mu baasi z'abadde 6 ne batwala babadde mu namba ya 368 lafule bina ne batwala kaweweeta bagenda osinkana Museveni abasinga obungi tebajja kuvaayo kubanga mutakyamanyi nti babaddeyo banomanyi ebintu bingi nnyo ku Museveni so namukitegeere nti kigenda kubeerawo mukitegeere mu ngeri yonna esoboka mukitegedde bulungi nnyo awo tuvuddewo kati tugenze mu party yakubiri yetugenda ku party yakubiri abasinga obungi bannayuganda mwagala nnyo okuwagira eggwanga lyaffe mu mizannyo naddala w'omupiira wabula tulina ekizibu kya corruption ne match fixing n'obubbi obuli mu mupiira gwa Uganda nayogedde ku Moses Magogo onaku lwajjo bwe nalikodinze ka village kali ku social media platforms zange kati mulize mbadde temumanyi bye ngenda okwongera ku video ya zina recording ebbiri kyebayita match fixing na kibasomesa ne bagamba nti match fixing kwe kutunda emipiira jemba mugendo okuzanya ne timu ez'amaanyi abazanya bamba bamanyi ku mission eyo ne batandika okwegala okufuna okukola ebikolwa mu kisaawe ne baba red card oboli nava mu position obona akwata omupiira mu box oboli nayo omuntu mu box omupiira ne kugenda kati n'ebintu ebirala kati kampanyi nyolole mutegeere ngenda kusaba abakulembeze bonna abomupiira mu Uganda ngenda kusaba abagizi bomupiira mu Uganda n'abali mu diaspora n'abaana b'enkyukakyuka yonna gye muli okusevinga eggwanga Uganda mulina kikola uniformly ekitongole kya Federation of Football Association mu nsi kibayita FIFA kiina Twitter account ku X etteeka ya FIFA erisookerwako ddala lisoma nti FIFA president omukulembeze w'omupiira mu Uganda oba mu nsi tateekeddwa kubeera politician era tayenyigira mu bintu byonna bya bufuzi mukulu Audrey Nsubuga muganda wange bwe tuwagira Liverpool Honorable Sewanyana mukulu Lawrence Mulindo n'abala nkoze research nga abandaga akasajja akabatulako n'abawagizi b'omupiira mu Uganda muganda nge Mujibu Kasule amateeka mugamanyi n'abala musevinge eggwanga Uganda musevinge talent za Uganda muleme kusirika one omupiira mu Uganda gufudde abaana baganya ofuna mu Uganda ne Uganda abantu batandise otuswaza etteeka lirikiriya teri mu nsi yonna ayitibwa politician ali allowed to lead the Federation of Football anywhere in the world. Moses Magoko is a politician and he is an MP. Akakawagira akasoka tasobola kabuka aba yaliza yininze dda. Gomwana eno wanchuka nagalo mpira mu Uganda mugende ku Twitter ya FIFA. Muteke kifana cha Moses Magogo ngali ipande ya NRM muteke video ngali mu parliament atesa
automatically Moses makutagenda kuweza mwezi ngali mu office eyo. Audrey Nsubuga, Mujibu Kasule n'abana monna abagala omupiira ne bannabyabufuzi. Teri mukulembeze wa mupiira mu nsi akirizibwa kubeera mu politics eriyeteeka mu FIFA weeriri kiwamu kwateeka. Moses Magogo fujo lyakoze n'obubbi obusinzi obungi mu Uganda ifune dictator mugende ku Twitter ya ku Twitter handle ya FIFA mutegeeza ba FIFA n'abasobola okugenda ekutebe kya FIFA gye kiri mu kiwandikire email mu kitegeezo mwami video muzineza amagogo nga is a politician buli kimu kimanyi bulungi nnyo mugende muwandike to serving ompira gwa Uganda to serving ne talent z'abana Uganda ekyo nkimaze tugenze maaso mujjukira mu bbiri izet mukaga ebiseera byo yali kapteni w'eggwanga bamita Ande Mwesigwa. Twalina omupiira gwe twatuzanye n'ensi ya West Africa ensi kyaginoonya. Omupiira ogwo Moses Magogo ne Captain Ande Mwesigwa baatunda omupiira ogwo $30,000 egya dola. Baagutukuba goolo 2 ku bwereere. Byonna byali biseetinge. Magogo ne Ande Mwesigwa bali bamaze okukwatagana nga bafunye ssente $30,000 egya dola. Ne bakola match fixing omupiira bagutukuba sente bazigabana $30,000 egya dola. Eri timu gye twatuzanye nayo yali yagala just win. Ngate Uganda timu yali yamanyi ebiseera ebyo. Moses Magogo n'akwata ne Ande Mwesigwa yali Togo. Baba n'abaana babimanyi bulungi it was Togo. Kyovula njagala nnyo abantu abeera ku social media kuno bamanyi information. Wewe yali Togo. Togo yakwata $200,000 egya dola. Nejikwasa Magogo ne Ande Mwesigwa ne batukuba omupiira. Ande Mwesigwa yalina mu kasenge n'akyusa position n'akava musajja n'atukuba free kick n'enywayo. Era ssente baazigaba ne Ande Mwesigwa n'official ba FIFA ne batukuba omupiira. Katugenze maaso ekyo mukitegedde bulungi nnyo. Aha. Mubadde mukimanyi mwenda abasambi b'omupiira nti ekitongole ekivuga omupiira mu nsi yonna ekya Federation of Football Association FIFA mu biseera bya COVID-19 oba mu 2019 ne mu 2020 ekitongole kino kyakwata ssente enkalu ne kiziwa Magogo nga kiyita mu FIFA nga buli tiimu eri mu Super League ya Uganda yalina okufuna $1,000 nga facilitation okulabirira tiimu ezo. Nga ne tiimu eziri mu bibinja byonna ezikwatagana ne FIFA ne FUFA zalina okufuna ssente nezo zalina okufuna akatu $5,000 endanga zifuna $3,000 okusinziira ku liigi mwe ziri. 2019-2020 Magogo yafuna ssente zino olwa kiyakola tiimu zonna okuli zi Villas Express yagenda nga azigulira ensawo z'akawunga $5 ez'ebijanjaalo ne butto n'aziwa n'akwata omudiri gwa ssente zonna ssente n'azirya. Sente n'azirya. During COVID-19 ne 2020 FIFA ekitongole kya Federation of Football Association kyakwata ssente enkalu nga kifacility buli nsi yafuna ssente zino. Ssente Magogo ne banne baalya ssente zino. Tiimu ze tezafuna ssente wabula yaziguliranga obuwunga n'ebijanjaalo n'atabawa ssente zaabwe ezo n'azirya. Ompuliriza bulungi nnyo ekyo nakyo mukitegedde bulungi nnyo. Mbagambye tiimu zonna ezali mu Super League zalina funa buli emu yalina okufuna $1,000 teyagubawa. Tugenze maaso. Abazanyi bangi aba national team abaava ku tiimu nga si injuries ezibagobye nti so omupiira gwe gubaweddemu nedda wabula obutakwatagana FIFA president 1 FIFA president Magogo emipiira egimu yagifixinganga kituta match fixing nga agitunda bagitukube. Abazanyi abamu ne bagaana olwokuba nti abazanyi bano baba bayitibwanga bavanga mu nsi nga baza professional bafuna ssente nnyingi nnyo. Abazanyi bano abamu ne bagaana n'atandika yali tasobola kugoba ttiimu yonna lumu n'agenda ng'agobamu omu kyobola bonna bava mu batone mawejje bonna bagenda bavaamu abaali ku professional nga baganya okukkiriziganya ne Magogo. Naye ate kisinga obukulu bonna basinga obungi tebabasasulanga ssente zaabwe nakati bakyabanja ssente zaabagoba ku national team. Tiimu gye yasangawo nga Lawrence Mulindo akyaliwo
yamanya timu esi yali ekuba ng'aterimba professional bangi nnyo bwe yabagamba nga ebiboozibozi ebyo byokutunda emipiira oba egaali ne bagaana yatandika obbajjangamu n'atabasasula n'essente ekyo mutegedde bulungi nnyo nakyo nkibalekedde awo ba ex-intana bonna bakimanyi bulungi nnyo ba professional n'abaana abamu bagwa ku national team bakyasaba mu tiimu zaabwe naye ono Magogo bonna yagenda abagoba olw'okuba nti yali alina kyayagala okuyisaawo. Tugenze mu maaso. Ekya FIFA obutakkiriza munnabyabufuzi yenna kubanga aguddukanya omupiira mu nsi yonna ekyo mukitegedde bulungi bagambye ekitebe kya FIFA kiri mu Switzerland bakomredi mwena bali mu Switzerland information ya Magogo eri ku Google seta akujimbuuza nti njikuwe Magogo politician mumanyi bulungi nnyo etteeka terikkirizibwa Magogo kubeera ki president ekyo nakyo mukitegedde. Kati mbadde mwebuuza Naalongo Sadolini sente zizimbe kisaawe yazijja ludda wa nezazimba agamu ku masomero yazijja ludda wa kati wuliriza nno sawa yakulabisa mujjukira nti sente eza renovatinga Namboole zatuuka ekiseera nga nnyingi nnyo okusinziira ku zeeba babasaba. Njagala bagamba nti ebitundu 3 ku buli 10 sente ku bitundu 3 kotugende ebitundu 10 sente ezali zino okukola Namboole Moses Magogo ne mukyala wa Anita Amongi 30% ya sente zino bazijjako ne bazitwala okuzimba ekisaawe kya Anita Amongi ekyomupiira endala Magogo yazijjanga mu FIFA mu project za FIFA kati nkiddamu ku bitundu 10 sente ezafulumizibwa okuddaabiriza Namboole 30% of that money Anita Amongi yazijjayo n'azitwala okuzimba ekisaawe kye ekyo ekiri mu district eyo ewa Bukedja sente zaali za Namboole mpozi n'ezaavanga mu FIFA oza mukitegedde bulungi yensonga lwaki nti ye ng'omuntu yagendanga n'alambula ekisaawe ekyo ng'akolagana aba UPDF olidde bulungi nnyo ng'akolagana aba UPDF ku sente ezo mbategezeza bulungi nnyo kwe kwava sente zazimba ekisaawe kya Anita Amongi era yensonga lwaki yafuna n'obudde obwateeka East African Games n'African Games nga bakozesa sente zino ez'Enamboole. Tugenze mu maaso mu nkola y'emu bino mubadde temubimanyi ne FIFA tebimanyi abakulidde mu Kampala naddala mu bitundu by'e Nankulabye Lubaga, Mengo, Ndeeba, Nateete, Lungujja. Ekisaawe kye bayita eky'okkadiba mukimanyi. Ekisaawe kye bayita eky'okkadiba mukimanyi. Wabeeranga ne kiswimming pool kitwawugirangamu. Kati ekisaawe ky'okkadiba kano baazimbayo kati ekisaawe. Naye ekisaawe ekyo we kitudde ttaka lya Church of Uganda. Era ekisaawe ekyo Magogo yakifuna okukizimba ng'akozesa ssente za FIFA. Kiteeberezebwa nti Magogo yafuna emitwalo egisukka mu 3.5 egizimba ekisaawe ekyo. Wabula vali ya ssente yazimba ekisaawe ekyo si ze ssente ze baateekaawo. Either yakozesa emitwalo 2.5 n'agakuba ku mutwe. N'ekyatagamba ggwanga wadde FIFA waliwo ne kawooteri akapya akali awo ke baazimba ku kisaawe ekyo. Akawooteri ako it's a personal property ya Magogo ku ssente FIFA ze yamuwa okuzimba ekisaawe ekyo. Fun enough. Ettaka lya Church of Uganda era ekisaawe ekyo kiri ku liizi ya myaka 40 bweddu. Emyaka 40 bwe giggwa eira FUFA erina kupangisa oba ekisaawe kiddayo ne kigenda mu mikono gya Namirembe Church of Uganda. Njagala omuntu n'omu abuuze Magogo aleete ebipapula n'ebyapa byogera ku kisaawe ekyo.
oba ekisawo kya ggwanga. Nebege bano nja beekubira bonna mbasobola. Genda mbamenye. Mwami Lawrence Mulindwa, Mujibu Kasule, Oduni Nsubuga, Sewanyana n'abalala mwenna ne ba TV president bannamawulire mugende mubuuze Magogo abawe ekyapa ky'okkaddiba waba kirina ekyapa agenda kinga kyalizi ya myaka aga okujonga agenda bujingirizi kyapa abalagente ekyapa kiri permanent ekyapa kyalizi ya myaka aga bwe kiggwako either bafuuka bapangisa oba ekisaawe ekyo Church of Uganda ekitwala. Teri n'omu mu Uganda akimanyi nti ekyasaawe ekyo kiri ku liizi era teri akimubuuzangako olw'ensonga akimanyi nti yatekinga over nga dictator mu myaka anajja kuba yeefiira dda nga tewali amanyi mugenda kubanja mulambo no kati before nga tetunnabanja mulambo njala bakwate ng'obudde bukyali before nga tetunnabanja mulambo njala bakwate ng'obudde bukyali. Guwasire ekintu kyo nti myaka anayo ginaatukira ojja kuba toliwo either nga wafa bajje ebyogera nga biraga nti ekyapa kyali kyaliizi kati njala bakwate ng'obudde bukyali. These are not allegations. Njagala ojja document eziraga ekisaawe ky'okkaddiba nti kya Uganda ng'ekyapa bwe kiba nga tekiri ku liizi ya myaka ana teri munnamawulire asobola kyogera kubanga bonna batya ne FIFA yennyini tekimanyi kati mujja tegeera. Ekyo nakyo mukitegedde bulungi nnyo. So kati bantu betulina nakino njagala kibategeeza mbategeeza nti abaana bonna basinga obungi abasambira ku national team bonna bava mu ttiimu ye yensonga lwaki batukubye omupiira ne mbagamba nti coach yamwenoonyeza yamwesasulira ngera babagaininze coach si yalonda national team Magogo yalonda national team okusinzira ku interest ezinga omuntu coach wa Uganda gwa balese si yalonda team Magogo yalonda team according to his personal interest. Abazanyi banna Uganda bali mu nsi yonna kati abamanyi omupiira mu America, Canada, Bungereza, Europe bangi nnyo Magogo tabateekako nnyo focus. Ateeka focus ku bazanyi abali mu tiimu za managinga kubanga mwatambuliza kituyita money laundering okukola business ze ng'omuntu akimanyi nti alina immunity eri mukazi we olw'okuba ni mukazi we ye speaker kyekimbeeza waawo naye ng'omupiira aguse. Ekyo njagadde mbategeeza era abakodde ne baga nti Magogo must be arrested by all means. Naye nze mbagambye nti mwenna bali Swizi ku kitebe kya FIFA abali ku Twitter mugende ku Twitter handle ya FIFA mugitegeeze nti mu Uganda tulina omusajja politician atenga ye FIFA president tekikkirizibwa. Magogo ajja kwesalira ebyayi mu mpale kubanga abantu bonna baamutya yakosa sente neyefuula dikite tarakiriza muntu yenna kumutegeerera mu FIFA olw'ensonga nti abasigadde bonna gye batuulako ayogera bubanyiga. Ekyo mukitegedde bulungi nnyo. Bwe tuvaawo awo eddakiika zino ezisembayo kanzikozese mbabulira ebigambo bino. Ebigambo bye ngenda okwogera manyi biyinza okusiikula bakomredi abamu emmeeme. Manyi abamu temugenda bitegeererawo naye bwe munaabitegera mujja kunneebaza lwaki kambyogere. Manyi nze byange mbyogera kate ng'omusizi agula ekisiyani. Wulira bulungi nnyo. Buli comrade wano ali ku social media oyagala enkyukakyuka. Naye ekizibu kyaffe tumala kwetegereza nsonga tubuukira nnyo ne tulumba otalina kulumbira
no wagira wotalina kuwagirira no banga ate struggle mugirese mu bank. Ine ekintu kye njagala obalaga mu olwaleero. Tukyalina obudde ekintu kino basobola okitereeza. Nkiddamu. Tukyalina obudde ekintu kino musobola okitereeza. Mr. President wonna wooli n'abakulembeze ba National Platform musobola okutereeza ekintu kino ng'obudde bukyali. Kyekiriwa. Manyi either ensobi eno teyalabibwawo effect yaayo oba ebintu bino byakolebwa olwa personal interest z'abantu nga tebaamala kutegeera effect ya kintu kino. Njagala munkwate bulungi nnyo. Era gwe nasanga akoze video ng'onvuma oba yo attack me kitegeeza nti tomanyi politics. Politics okola decisions za politics oyina kumala kusooka kutuula kubala n'omala okubala kino bwe tukikola tufunira luddawa kino bwe kitukola kitwongerako kituulako wenjagala tusooke tuwulirize bulungi nnyo abantu. Nze omu kubakkiriza nti buli muntu alina right okwesimba mu kifo kyonna n'asunsulwa n'afuna kaadi. Ne waliwo key points ze mulina okutunuuliramu nga temunakola decisions zeziriwa. Comrade nga tanakwata simu ng'ogenda ku recordinga video eno ogikozese for your personal interest onumbe, I'm very okay with it as long as nti olina obwongo ogenda tegeera. Nayogerako ne mbagamba nti tugaziye ekisaawe tuleme kulaba politics nga tumulabira mu Buganda na Busoga. Tugaziye ekisaawe nakyogera. Lwaki? Wetwogerera essaawa zino malina baganyiza omuntu aba simwagala muwuliriza nenfuna information nenjija mbyezigyemu. Nawuliriza Kasabbuuni ng'ayogera ensonga ku radio yaabwe gye babeerako nempiikingamu message napiikinze gye njagala okusharinga nammwe mugitegere bulungi nnyo. Bwe tutunuulira ebigenda mu maaso mu preliminary za NRM nti almost 60% Buganda Abanyarwanda bagiwambi abali mu NRM bayindiginansi bonna babajje mu politics. Natuukako ne mbagamba yes buli muntu alina eddembe okwesimba mu constituency gy'abadde ayagala okwesimbamu. Ne mbabuuza lwaki bo Abaganda tebasobola kwesimba mu bitundu birala by'eggwanga ne babawa obululu. Ekyo ne kibalimu okuddamu wabula kino kiwe beetu abatali Baganda bonna okujja okwesimba mu Buganda ne batakinga over. Ekyo si kibi naye Omuganda bw'agenda mu kitundu ekirala eky'eggwanga okwesimbayo tebamukkiriza ku lwabwe ate bo kiba kibi. Wali otuddeko n'ekyebuuza lwaki bo Abaganda tebakkirizibwa kwesimba mu bitundu birala kufuna support naye ng'ate abantu abatali Baganda bajja mu Buganda ne beesimbamu ne bawangula. Ekyo nenkibalaga nenkibateeraawo. Kati waliwo n'ebintu bibiri byenjagala tusooke tunonemu wano bibiri. Bw'oba totegedde ojja kunkubira essimu ombuuze. Bw'eba yali ensobi eno esobola okutereezebwa kubanga tebannagaba kkaadi. Bw'eba teyali ensobi then mujja kitunamu ensobi esooka eri bw'eti. Kampala Central Chairman Nyanzi yesimba mu Kampala Central emirundi ebiri ng'avuganya Sereko Muhammad. Era n'amuwangula ne babba akalulu. Era buli muntu yenna ng'amanyi ow'enkyukakyuka Chairman Nyanzi wa mu Kampala Central era we yesimba tavaawo awo. Kiki ekyajja Chairman Nyanzi omutwala mu Kawempe South? Was it a well-calculated move or it was a wrong move? Tukumanyidde wano mu Kampala Central. Ye constituency mw'ozaaliddwa mw'okulidde mubadde olondera.
Was it a right move or a wrong move okuva mu Kampala Central okudda mu Kawempe South? That is my question. Number one. Kanchide mu Luganda. Nze mbuuza eno yali mbala ntuufu oba nkyamu chairman Nyanzi okuva mu Kampala Central ogenda mu Kawempe South yali mbala ntuufu oba nkyamu? Ekyo kimu. Ekyokubiri. Yali mbala ntuufu oba nkyamu Secretary General najja mu Kampala Central. We are discussing, we still have time to change this narrative. We are birombi ogerangaze era bivunanyizibwako. Oliwaddemu okola video n'okola kyoyagala no interpreting ebyenkugambye mu ngeri nenkugambye. Secretary General okujja mu Kampala Central okwesimbawo. Was it a wrong move or a right move? We are discussing. We still have time to change this narrative. Ekyo bw'omala okitulamu n'okyetegereza eri abajja kinterpreting obula naye politically bw'okyetegereza obulungi ekintu kino nze nga nze kunze constitutionally buli muntu alina right okwesimbawo abayagadde. Ekyo tiki giteekewo. Politically when you are calculating or you know calculating n'omanya the outcomes or the bads or and the goods of that move job okoze. When it comes to widen the political field in other parts of the country, it was a wrong move. It's just Secretary General kuja mu Kampala Central. If it is come to wide the political field, one, mu kibiina kyaffe tuyinamu abantu bava mu western side of the country. Bawera. Omuntu ajja kubuuza constituency meka ezikuliyetingiddwa mu western side of the country under national platform. Nga twagala kuwideninga kisaawe kyaffe kigaziya. Constituency meka ezikuliyetingiddwa mu western side of the country. One tuyinawo vice president wa west, tuyinawo treasurer Katana Wali, tuyinawo ne SG secretary general bonna bava mu western side of the country. Omuntu ajja kutuula akubuuze how many constituencies have we created in the western part of the country using these honorable leaders in national platform in the western side of the country. Nkugambye buli muntu alina constitutional right okwesimbawo abayagadde, but political move and calculations sometimes olina zicalculating nga either zigenda kubeera wrong calculated oba right calculated nga either nkyamu oba ntuufu ziba zikwongerako oba zikutoolako. Atama ebyabufuzi tojja tegeera kubanga era omuti mujja tegeera. Nkugambye nti buli muntu alina constitutional right okwesimba buli muntu w'abayagadde, but politically waliwo decision z'okola ng'olina okwebuuza ekwongerako ekugattako. Kubanga if we are to widen the political field gye twetaaga okugaziya, yensonga lwaki president bwe yalonda ba vice president okwetoola eggwanga lyonna, owa north owa east owa central n'owa west n'owa Buganda. These deputies, they were tasked to widen the political field. Kati mu kuwidening a political field ne tugamba nti kati mu west tulina constituencies zetukutte ziri 20 ne ba parliament 20 oba 3.
Do we have them? Kubanga tulina abantu abasobola okikola we balimba kusomedde. Tulina treasurer mukulu katana wali. Tulina general secretary wali, tulina vice president. Ulunu nabala. Tuweyambesizo creating a political feuds ne tuziwayidinga mu western side of the country. Edondooza yange. It's not a command. Ekizibu kye tulina banda Uganda tulina ekizibu kimu kibanyonyera mu kitegeere. Twagala nnyo politics w'okubuukira nga tumaze kutegeera. Era tumaze kwebuuza. Politics si kye kino kyolaba kye bazannya wano. Politics alimu ebintu bingi nnyo. Ebintu bingi nnyo. Era nkimanyi kuno abasiru tebagenda kitegeera bajja kibuukira mu ngeri yaabwe omugezi akitegedde kyenjogedde. Omugezi akitegedde era omusiru ogenda osanga akutte video ataze mbigambo byange. Nekugambye nkubuuza, was it a right move or a wrong move? Ekyomala kikubanze nze ndi politician lwakuba seesimbawo. Wabula buli bigambo byenjogera biri calculated nga nkubuulira. Nsoose kugamba nti bwe tuba tuzze mu rights z'omuntu nkugambye buli muntu alina right okwesimba wonna w'abayagadde. Sina bwengana kwesimbawo. Ekyo kiri kitaddeko ttiiki. Nene nkubuuza bwe tudda mu political calculation ebyakolebwa oba ebitannakolebwa birina kye bitugattako birina kye bitwongerako. Nenkubuuza nti chairman Nyanzi okuva mu Kampala Centre ogera mu Kawempe South, was it a wrong move or a right move? Nakyo tonakyogera tona okulaba nga okukitegeera. Nekugamba we still have time to reset that. Kyekiringa kinabagamba tulina ekifo kimu ky'abakansala kiriko bakandidate 10. Material nawo bantu 10 waaki. Tulina ekifo ky'aba MP kiriko abantu 8. Material na waaki. Tulina ekifo kya chairman kiriko abantu 8. Material na waaki. Kati kino kikunyonyera bwe kitegeere. Omuntu omu wano ajja kugamba nti nze mpagira change nenga awagira change tamanyi na basic tactics eza politics ezikugattako nezikwongerako. Ekyo nakyo njagala osooka okiteeke mu bwongo. Tubaddewo n'ekintu ekibayita ekya normalization, nakyo njagala nkibanyumira mu kitegere bulungi nnyo. Oli nabadde ng'agenda kwesimba kuba empira mu gavano eyo vaayo genda ku kifo kino. Naye nga ekifo kye bamuggyeko abadde akirangidde ebbanga eddene bamutera ku kifo ekira. Naye ng'ekifo kye bamutaddemu ate mulimu era abantu abalala babaddewo abo. Kati abantu abadde bagenda bateeka luddawa. Nga bajjeyo oli abadde mu kiri namugamba jangu mu kino. Kati wano abadde wano wansi bo bagenda bateekawa. Era ne nkubuuza, yes, normalization is good, but what about those people who were in those positions? Mwimaze okukola normalization wano waggulu omuntu mugenda kino ekifo kirekere gundi genda ku kifo ekyo. Kati bali abaddewo wansi wali be muleetedde omuntu n'avudde eri bo mubasalidde magezi ki era bagenda kubeera luddawa. So ebiseera bisinga tukuliyetinga point of discussion ne tukuliyetinga wrangles ne divisions nga tukirabira ddala. Mu politics olina okusooka kutula ku mmeeza n'ocalculatinga ebintu bino wammanga. 1. Osooka n'omanya nti bwe nkola move eno etwongerako oba tetwongerako, etwawula oba tetwawula, egenda tuyombesa oba tugenda tuyombesa. Ekyo nakyo n'okitegeera. Ompulira bulungi nnyo. Olw'okuba nti twagala kukyusa politics wa Uganda abali mu system ya democracy, twagala okubeera clear enough, okubeera open enough eri public n'abantu tutegeera. Otherwise ebintu omu temwagala byogerako nenga bigenda tuonoona, bigenda kuonooneka. Abantu bali mu kulwanira bifo nenga alwanira ekifo in fact yalabeta kibeera takisobola.
to creating a point of discussion, to creating a wrangles, and to creating a divisions, and to creating a diversions were among us. Echitu chandi badi soko kutumisoka ntu chilo which buli kyonna kisobola okubanga kikolebwa nga tukyalina time. So nze njagadde bategeeza ebigambo bino eri abagenda obikyusanga baagala byenjogera byange era mbitegeera nga nze gwe atabitegeere tojja bitegeera. Era ekibuuzo kyange kiikino wanomanga akalulu ka 2021 abantu bafiira obulamu bwabwe baasibwa olw'eggwanga lyabwe n'abalala bali mu makomera. Mwateekamu ssente nyingi nakati muteekamu ssente nyingi. Abantu bonna baatulyamu olukwe omuli ba MOP muli ba kansala. Omuntu babanga yagenda n'agola essaati ye n'agola ekiteeteeyi kye n'asiba ettayi n'ayambala empale n'agenda wa Salimu Sale nga tamaze kutegeeza kitebe nti tugenda wa Salimu Sale oba tategeeza pulezidenti tugenda Salimu Sale n'agenda n'afulumira ku lukalala abantu 20 ne bafuluma ne bagenda basinkana nga tebategeeza kitebe. Abantu abo bafuna batya guts ezijja okuddamu okuleeta interest ne bagenda kwesimbawo. Era mu bakulembeze mujjawo amaanyi agakkiriza interest z'abantu abo okubeera applicable ne mbakkiriza okujja okwesimbawo. Why do we fool ourselves? Tunanyiga kodi okulagako abantu nti gundi okoze ensobi genda. Mu politics tetukola nsobi. Any slight mistake gyokola mu politics ebeera lwango move omulagi concert his own advantage. Nali nsuubidde nti abaana bonna ab'ewakiso, ab'Entebe, ab'erubaga, ab'emukono, mu Kampala abagenda okusinkana Salimu Sale wamu tekwandibaddeko muntu n'omu wadde asitula oluba okugenda okuzzayo interest ze. Kambaweko ekyokulabirako. Chairman wa RC3 erubaga omwami Mberaze wa National Platform kiki ekyamuganda coordinating bakansala batuuke balonde speaker wa NRM? Where was he? Era bakansala bona batuuka okugenda wa Museveni, where was he? Did he report to the headquarters nti abantu bagenze? Mbadde nga social media reporting ebintu bino. Why should we waste our time with those people? Bwe baba tebawandiika bbaluwa yonna nga bagende wa Salimu Sale, bagende wa Museveni, kiki ekibakomesa okuleta little of interest? Omuntu mumugambye gundi va mu ofisi wa commissioner, va kakiiko katukugobye n'agaana najjira nalita. Kati let me tell you one thing. Nze dali wa DP manyi balwana entalo za politics. Abaana ba UID ba Democratic Party ba DP block tebagwerayo bugwerezi bwe bati balekayo omukulo gw'entalo, balekayo omukulo gw'entalo banatandikira entalo. Kati Mpuuga okuvayo n'agenda ye n'adduka n'alekayo Sseggona n'alekayo Joyce Baagala n'alekayo Chairman wa Kiso LC5 ne balekayo n'abala. It wasn't a coincidence, no. Yali trick kulekayo bagenda kusigala nga bakuma mu lutalo. Sseggona bamulekayo yali tasobola kujjeno direct bona bagwe balina okulekayo emirandira egigenda okukuma olutalo lwe mugenda okulabako gibujjako akatonaawo. Balina okulekayo emirandira nga mugimye kaadi gikuma olutalo ekyo mutamanya. Bwaba Sseggona ajja ku TV n'agamba nti zinali sobola kuva mu Mpuuga. Oba nabagamba Mpuuga ti yalya ssente nga mu ekibiina mugamba nti Mpuuga yalya ssente era kye kyamukubisa okumutuusa wansi. Oli nadda kuvaga nze ndi wa Mpuuga sobola kuva mu Mpuuga ne ssente teyazirya. Aba avuga ki? Kyenkugambye nti bano entalo zaabwe tebazimalayo lungi, balekayo emirandira egigenda okukuma entalo gye bujjako katono. Kati Joyce Bagabe Manga y'omu ku ntalo zigenda okukumibwa awo.
okitegeera g'omuntu ateera weyanga Sseggona atudde mu TV ayogera nze sobola kuva mu mpuuga teyalya ssente kitegeeza abangaaga nti president n'akakiiko n'ekibiina byakola nsobi mpuuga teyakola kiteyatwala ssente okitegedde kyenkugamba nti bana abantu tudiringa n'abantu ffe betumanyi nti babatega basigale nga bakuma omuliro but baganda bange mbesiga babeera ku social media 24/7 mugenda kunkubira embaata za neti zino nga bazimye kaadi okuli ba kansala okuli ba chairman sifiri okuli ba member parliament okwatanga essimu yo nembakala katampaka kuwulira bubi eno message njagala egende eri akakiiko akasunsula bagenda okwesimbawo mbatumiddeko mwenna president yabawa obuvunaanyizibwa n'ekibiina okusunsula mbalaba nnyo mujja kumakya ne mugamba okuwa ssente okuwa enguzi tukivumirira era kijja kuleeta omuntu omudisqualifyinga tetwagala kusiiga kakiiko gano ki balabbi kirungi nnyo naye ebiyita ekiro ne kabaka yeetikka eŋŋambo zitambula nti ssente zitambula mu mikono naye ekyo si kyekikulu nze bwengenda okwawukanira nammwe akakiiko akasunsula singa yagende wa Salimu Sale afuna kaadi singa yagende wa Salimu Sale afuna kaadi singa yagamba mpuuga si mubbi afuna kaadi singa gobagoba mu kifumu mu parliament yagamba muga nti afunye kaadi wengendo gambira omanyi lwaki abantu bangi batuukira mune waki totwogera ko supporting etu nempaga naluzinga appetite yange yasigala ko president naluzinga appetite yange yasigala ko president yekka lwaki twakuma omuliro twakola buli kimu n'embeera ze tulimu byakalulo kali akawedde tugenda mu kalulo keekamu akakiiko akasunsula bagenda okulondebwa ogaba kaadi singa abantu abagenda eggaluga abagenda mu State House abagenda ekyankwanzi kufulumirako omuntu yafunye kaadi sigenda kubuuza tugenda kwawukana nga masuuka mu buliri wengenda okakasiza kyembagambye mukola video nga muze ku kamera tuvumirira tetukkiriza ssente wengenda okakasiza nti ssente bye baŋŋamba bituufu zaayita wengenda okakasiza nti bye mubadde mujja mu kamera mubadde mulimba ssente mubadde muzirya Bukedde n'akuba Nuupu New Vision n'akuba Nuupu NTV n'akuba Nuupu Natasha Broadcasting Service n'akuba Nuupu BBS n'akuba Nuupu CBS n'akuba Nuupu laba kansala abagende wa Museveni ne baleta letters of interest badde beesimba ebifu by'ebibo era nze mbere mwoyo vurugu For information, I don't entertain nonsense. Era nze singa nali kakiiko ako tekuli muvubuka n'omu eyafulumira mpapula z'amawulire information yafuluma yali akkirizibwa nakudda ku kiteeba wadde okuyisa olupapula n'olumu no over my dead body. It's like Musesema ne Mulya ekintu kikkirizibwa. Boyimba linze kaadi zifulumenga abagende wa Salimu Sale Galuga abagende wa Museveni abagende ekyankwanzi okutendekebwa bafunye kaadi nja kusooka nsirikemu ennaku nga ntereeza Windows zange nga nnoonya bwe ngenda bahandolinga I will handle you. Baali tebasobola dde okuleeta n'okuyingira ku kitebe kyali tekisoboka
In the first place, ani akkiriza abantu abo okujja ku kitebe okuleta interest, rate of interest. Ani akkiriza abantu abo okujja ku kitebe okuleta rate of interest nga mmanyi bagende Garuga, bagende Kyankwanzi, bagenda mu State House, basinkana sali mu Saleguru, nembakkiriza balete rate of interest ate nga bali mu vetting, bali mu kuba vetting. Wallahi mbalinze ngenda kufaafagana nammwe. Ngenda kufaafagana nammwe. Ekyo kyonki babuulidde. Tekinetaagisa kunkubira simu kunga nti otote gundi kintu kyo nja byogera. Bobanga oli agende wa Salimu Salenga tategezeza bukulembeze bwa National Platform, tategeze na president, tategeza secretary general, ne bagenda abantu basuka 20 ate baba agaza ekibiina. Ne bagende Kyankwanzi ne balya ne bageje nabo wa sente. Kati ate baagaza ekibiina. Ne bagenda mu State House sente basinkana baba agaza ekibiina. Bagenze wa Salimu Saleguru baagaza ekibiina. Council number nerodo wa NRA we bate kyali council dira abaana aba boycotting okulondo oko bemba mu bifumo itana bapya baje taking over abakadde bona mbajuwe as simple as that. Mani kuno president information ejja motokako. Zonna council zalonda ba NRA nga baliko bonna bali ba National Platform. Eyo na abaana abagaana okulonda mu bamanyi baliko basatu bana abasigadde bonna temutegana oze papula musule mu kasero muleka abaana bapya. Akakiiko mbalinze amanya tugalina bonna tubamanyi anafuluma ali muwadde kadi nga yagende wa Salimu Sale yagende wa Museveni yagende Ekyankwa jajja ngenda bakarakata tebawadde omuntu n'omu ankubira esimu naga nti struggle gy'onoona kubanja tegena kye tuliko si kituufu waliwo ekikyamu awo ekyo kyo nkibagambye. I don't entertain nonsense. Omuntu bwabanga amaze okufa nfu oyo tadda lero tujja okubeera serious. Nganfundikira. Comrade yera ali ku social media ng'okwata essimu n'oyogera. Nyongera okujjukiza teeka focus ku president. Comrade yera ng'okwata essimu n'oyogerera ensonga z'enkyukakyuka teeka focus ku president. Bannabyabufuzi mbaveeko. Ng'oyagala kumanya lwaki nsirise linda olunaku lwe bagaba kaadi bembadde mukane bagende independent jajja tokubanga ku simu yange nkubuulira comrade ye nanga toyagala sime mwogera nnyo wano ku social media nze ndi mu disappointment bamenye omutima bagenda kumenya omutima politically wano nga gobadde okubira ku kasongo yeye mubali nga agambye nti kati nze ngenda independent banyimye kaadi ngenda kukubira enkwezenge. Mulowooza lwaki ensirise ninniize ono bwenti mpologoma nkadde Linda Cruz mbagambye mulinde olunaku lwe bagaba kaadi abagenda okugenda independent n'abasala genda mu DNADF ngenda kukubira abantu abo. Sagala mbere simaya muso disappointed banange ate samanya kundi ngoto takukoze bubi nyongera okujjukiza. He's just an individual. Bwawa agenze struggle sigala nene kuye. Nkidamu oyo muntu agenze struggle nene okusinga nzo okusinga gokusinga oli muleka agende
bwaba agenze independent muleka agende nze wengendo okubuulira ekigambo kyobadde Tome lwaki mbadde nsirisi nawe kyenkwagaza sirika leka akakiiko kasalewo ani gwe kagenda okukuwa kadi saagala ofune disappointment sirika nganze gogola banga tizengenze independent yagenda okukola disappointment bakusa ate tokaaba nnyo gwe just kakkano tegere bana abantu baali batuufu esigadde mwezi gumu sirika tumanyi bingi ne tusirika tolaga nnyo bwagazi bujja kukwasa embaata muleka akakiiko kasalewo bwe kagenda okuwa kadi gwolaba nti agenze mu ADF agenze mu PPF simanya za independent tobuuza gwabadde akolera ezo tuyita temporary disappointment nkiddamu ku lunaku lwe bagaba kadi olinaga nti agenze mu ADF oli agenze mu PPF omulala agenda independent ekyo temporary disappointment ddamu situke tugende mu maaso so muganda wange kakkana sala pressure tokubandu bakandete mbaleke bekolera grassroots bekolera mwejaabwe akasengejja kasalewo mugenda kulira information mugenda kaaba njirina wano bonna basingo bungi nano black book yango njiraba njirina wano black book mwe bali bonna buli omu ne information njirina wano muza kinsirisi ninda lunaku luli berutuuka agenze mu ADF PPF simanyi ngenze independent ngenda kuwa byafaayo na buli kimu kyabadde akola na buli kimu kyabadde akola asimpas mukakkana tumusala pressure focus on president mugamba abantu basonde sente za struggle musomese ekigambo protest vote temulekana n'abantu protest vote kusonda sente bakandeti mbaleke bakole emirimu gyabwe tugenda funa muka temporary disappointment yao nga babamye kadi ne tugenda kusituka tuogere ebigambo nga bino okubeera ensi bitegere so please mbegayiride bambi temuyomba temulwana mukakkane fenna tuli bantu bamu twagala nkyukakyuka manyi buli muntu alina gwawagira ne muwagire with passion ate muwagire ng'olekayo muwagire ng'olekayo lwaki ebiyita ekiro ne kabaka yeetikka ebiyita ekiro neki ne kabaka yeetikka mumanyi oluyimba lwono omuwala lwe yagamba nti bayayimba luyimba kibaalabu olulya yagamba lwerabidde naye nga lwali lwalaavu awo nti goba oyingira laavu ng'eri abagiddukamu bwetyo bwotambula kati nagamba nti laavu oba oteekayo toteekayo mutima teekayo mutwe oba teekayo bigere kati nawano wetugenda toteekayo mutima teekayo bigere toteekayo baba bajja kuba omutima bagwabye kakkana nga mwongera okusabira president n'enkyukakyuka n'abantu baleete ssente njagala bagaliza olunaku olulungi tusinkane ku Lwokutaano essaawa zijja kuba 2 ez'akawungeezi mwena ba video ewedde mukama bankuumire atategedde programu eno nga tonnakola conclusion ba tonnakola commentary yonna sooka owulize video nga bwe ngikoze naddala wengenzi ne mbagamba wali nti atamanyi ebigambo bino biwulize bulungi nga tonnakola conclusion kujja kukola video kunvuma oba kwogera no ate ebyokumumazina bimanyi wabula nkuwadde ekifaananyi ekirungi okyetegereze naawe osooka ofunemu ekifaananyi ekirala okitegedde bulungi nnyo video ede mukama bankuumire